Greetings. I hope everybody is doing okay. Now this is Kukwata tugenda kulawunya for starters. Nchimanya basinga kumwe muwulira ekibuuzo ekitambula ng'abantu batandise deflectinga, batandise shiftinga blame, ng'akavuyo ke bali mu kusiiga olunaku olwaleero mbu akabadde mu kuzika omubaka Muhammad Segiri bakasiiga bakatunuza eri ekibiina kya National Unity Platform. Weegendereza abasiiga akavuyo kano era weegendereza batandise okunenya NUP bonna gwe batunuulire abasinga ku bo ekiboogeza bukyayi nge fitina na kiruyi kye balina ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe betegereza abatandise okuba kerere abamu ku baba ekibanyiza boolaba nti omukulembeze waffe kye yafuuka ono omulaba kye yafuuka kye babadde bakolera okufuuka obulamu bwawe bonna nti minzaani gye yalinnyako n'emwambusa waggulu nnyo ye minzaani gye baayagala okulinnyako ebirooto byabwe bibagamba nti be balina okufuuka kye yafuuka era n'emitwe gyabwe olunaku olwaleero gikyabagamba nti be balina okufuuka omwami ono kye yafuuka. Abo katusoke tubateeke ebbali ennugu enge ne fitina yeeboogeza naye bw'oba onoonya ow'okunenya omutuufu a person to blame asookerwako okulaba nti wabaddeyo olumbe Mr. Nsanji eyamira Nsanji owakabuto Mathias Mpuuga we yategese sayidi eri nga ne NUP eri ewaka omuntu asookerwa okunenyezebwa mu bintu bino byonna ye mukyalo ono Madam One People different colors aina colors ziringa zango aina ebibomboola. This one is the idiot to blame. Lwaki Parliamentary Commission era composition y'abantu mwenda or the composition of the Parliamentary Commission y'abantu mwenda asookera ddala yono Madam Too Much Colors amuddirira deputy we addako awabeera prime minister kiraka wa parliament addako mu kifo ekyokutaano abeera leader of the opposition wasembayo bakamishona ba backbenchers bana basatu ba NRM omu aleetebwa ludda lwa opposition specifically ekibiina ku ludda oluvuganya gavumenti ekiina majority numbers nga ye NUP gwe twasindika okutuula mu kifo ekyo ekyobwa kamishona nga ye Mr. Nsanji Mathias Mpuuga owakabuto twamulikollinga from that position oluvannyuma lw'okubba ssente z'omuwi w'omusolo oluvannyuma lw'okwegabira keeki y'eggwanga gwe twasuggestinga atule ku kamishoni yadde mu kifo kye tebamukkiriza gendayo era Mathias Mpuuga ali mu kifo ekyo by the authority of the NRM ne Madam One People different colors Anita Amongi. Kati wano njagala tukozesemu ku magezi amatono wadde nkimanyi gw'atayagala mukulembeze amagezi kiku emotions ez'obukyayi zibulookinga entegeerayo nti emotions ez'obusungu n'obukyayi n'ekiruyi ky'olina ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu zikuyambako okukiraudinga judgment okukiraudinga paati y'obwongo eya logic niye nzikiriza nkukake olowooze taginga Frank Gashumba wano ne Muhammad Nsereko nzikiriza nkuyambe amagezi gakomewo wadde gagenda olw'obusungu n'obukyayi n'ennugu nenge ku Parliamentary Commission eyetulako abantu omwenda ng'oyinako leader of the opposition ava mu kibiina kya National Unity Platform ow'ekitiibwa Joel Ssenyonyi ng'oyinako ne Mr. Nsanji eyakalangirira formation y'empya eya TDA wadde bo bagiyita DA Democratic Alliance ng'emabegakaawo twamujja mu kifo kyatuddemu nga takituddeemu by our authority nga kituddemu by authority of the NRM ne Anita Amongi nga tufiiriddwa omubaka okuva mu National Unity Platform Commission o Parliamentary Commission we bayakwesiza muntu kugenda kuteekateeka maziika g'omubaka wa NUP ku Parliamentary Commission nga bwe njikusomedde ani gwe bandisindise singa babadde bagala okuwa omugenzi ekitiibwa osindika Mr. Nsanji eyamira Nsanji Mathias Mpuuga ng'ava mu DA as of now oba osindika ow'ekitiibwa Joel Ssenyonyi n'omutikko omulimu ogw'okuteekateeka okusiibula mmemba waabwe mu kibiina ate nga yabadde amutwala kuba ye leader of the opposition kwegamba gwayagala okusalira NUP omusango mu mutwe gwe tokifuna nti kabadde kanyoomo nakamanyiiro okubuuka leader of the opposition omugenzi ng'ava mu kibiina omugenzi mwabadde ava n'ogenda okwasa obuvunaanyizibwa bw'okuteeka omukolo ogusiibula memba wa NUP n'olekawo leader of the opposition gutulaba nti kabadde kamanyiiro lyabadde zalawo bano babadde banoonya bye batufukamiriza they simply wanted to prove a point babadde bagala provinga nti balina amaanyi ate nga kakamanyire waffe tekakkirizibwa
That's disrespect of the highest order. Ani ayinza ogikkiriza eyo? Kambiteeke mu ngeri etegerekeka kuba nkimanyi kubalaba vidiyo eno ebitundu 80 aba NRM 80 okutegeera kubazibuwalira obukyayinenge n'obusungu bya blockinga party ya logic. Emotions ez'obukyayi za blocking entegeera yaabwe. Kati kambayambeko senga omuntu waafa ng'obadde mu katuliki basobola okusindikira sheeyi yabasabira omuntu oyo nkudiremu gwomusiraamu senga tata waafa ng'abadde muyisiraamu bwe bakusindikira bamafiina mukuba mu ngalo. Njagala bino bintu kale obiteekemuko ku bwongo obutono gwayagala okusalira NUP omusango. Mathias Mpuuga afaanira ddala mamafiina gwe babadde basindisa okusabira pasita Bujingo ng'afudde. Ye example entuufu esobola otuula mu bwongo bwammwe. Agula bakigatta. Sheeki waffe omu awo n'afa asinga okwogera. Kampe example akyogerako si yakyeta. Sheeki Kiti nga bagamba nti ya Mungu amuyise. Nga ku mukolo labako mamafiina nti akulidde enteekateeka oze kuzika Sheeki Kiti. Gwe muntu ogwo olaba bigatta. Tolabanga kukaba kamanyiiro. Waliyo omwisiraamu asobola okutuula entende ng'ekyo kikoleddwa. Kati nga bw'otakikkiriza mu mutwe gwo ne waliwo ekyabadde. Nga tuyina leader of the opposition atula ku parliamentary commission, parliamentary committee or parliamentary commission tesobola kusindika musajja nga Mathias Mpuuga eyakalangirira nti ayina ekisinde kye ekya DA. Nga n'ekifo kyatuddemu ku commission eyo twakimuggyako ne tukiwazaake n'asigalayo by authority of Anita Amongi ne NRM. Tusobola tugamba nti bw'osindise ateeketeeka omukolo gw'okusiibula omuntu waffe mu National Unity Platform kabadde kamanyiiro kono omukyala. Madam one people different colors, Madam too much colors. Omukyala ayina kala ezengo anti wabibombola. Ezzalawo lyono omukyala nono okusobola okuprovinga point nti ayina amaanyi. Yensonga lwaki walabye nti saidi eri eyono Nsangi Kabuto nayo yategese okuziika okwayo. So kati gwaliyo nga tunasalira NUP musango. Mbadde nkusaba bambi nga toneswaza naddala omubaka Muhammad Gashumba is an idiot. Yes, Gashumba is public nuisance, an idiot completely. Kyetugenda muwa budde. Naye kati abantu nga Nsereko mutandise okulowoozesa abantu nti simply mwetundanga ng'abategeevu ennyo, but in reality namwe ebintu mwali mubiraba nga ba ordinary wananchis. Temwalina kyanjawulo mu ngeri gye mulabamu bintu. Just mwali musiga kifaananyi kya butegeevu, but deep down nga namwe mukimanyi nti mufaananidde laba wananchi temuyina njawulo. Statement zewakozesezza Muhammad Nsereko. Tugendeko mujaddala. Mpigi district gye waziika Katolu Bwama eyina abakaaba, eyina North ne South, eyina Nsibambye wa FDC ne Hillary Kiyaga owa NUP. Excuse gye muli mu kuwa nti ekyabusizza Mathias Mpuuga omulimu gw'okugenda okutegeka omukolo nti area MP w'ekitundu Seggirinya gye yabadde afa. Nsereko wategeka omukolo gwa Katolu Bwama yegwe area MP w'Empigi, yegwe area MP w'Emawokota. Kuba Mawokota eyina North ne South, tuba twogera ku Mpigi district. N'omukyala atuula ku Mpigi district wa NUP si yegwe omu ku baateekateeka omukolo ogwo ova mu district eyo. Tugamba ogwo omukolo Hillary Kiyaga yagutegeka. Omusajja wa FDC Nsibambi yagutegeka. Yusufu Nsibambi yagutegeka. So temusiruwaza bantu. Sigano oyina obukyayi nti omusajja ono gw'owala noono owulira ddala wali yegwe alina okubeerawo. Naye tusobola kubeera ne bw'abanga tali mu kifo ekyo tusobola fuuka kyafuuse. So ebiseera ebisinga obusungu, enge, effutwa n'ettima, omubaka nsaba tebikulemberanga okwagala okugera ebintu ebigenda okukulabisa nti simple obadde osiiga ekifaananyi nti oli mutegeevu naye nga ebintu obirabanga bawanayinki nga wano wakola katono. Saagala kulabika nga akuvoola, ne simply njagala kujjukiza nti enge n'effutwa tebikulemberanga okola statement ez'ekijega. Salute.